Olunaku olw'enkya abavuganya ku bifo by'obubaka bwa Paalamenti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kw'ossa abavuganya ku bifo by'obukulembeze ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu lwe batandika okupetereza abalonzi nga babanjulira bye bateekateeka okubakolera singa bamala ne babeesigisa n'obululu bwabwe. Yafuuka nkola ya bannabyabufuzi mu kiseera kino ekya kampeyini okukozesa bannabitone mu kakuyege waabwe era tutuuseeko mu ggeto y'e Katwe era eno tusanze bannabitone abateekateeka okuyimba ku kampeyini bali mu kuwawula maloboozi. Mwana China wali abarwanyi naye teri akuba kabaka doniye nze mpita muzukulu wa Zusi muganda woli gwe bayitanga ku Saido. Mu kwogerako n'abamu ku bavuganya ku bifo by'obubaka bwa Paalamenti batubulidde nti beeteeseteese ekimala okutandika kampeyini zaabwe mu butongole olunaku olw'enkya. Teams zaffe ziri ready okulumba ground. Message tugirina abantu tubalina betukola nabo kubiriza bonna abantu aba teams zaffe nabo betuvuganya nabo buli tiimu ekuuma emirembe. Neeteeseteese bulungi tiimu Nassolo yeeteeseteese bulungi ate n'abalonzi beeteeseteese bukyalubanga lwa Mmindi babadde batuwumuzizza akaseera kakati batutadde. Tandikira Salama Parish nakumarayo ennaku 4 then oluddako ngende Buziga. Kyokka abamu ku bano batubuulidde nti si baakutandikirawo era ne batuwa ensonga ez'enjawulo. Ku lunaku olwokubiri ngenda beera mu katale kawe kaleerwe mu Mulago 3 nga we planning yotani ya campaign zayo kubanga abantu kubamu asinga okusangibwa obuzibu mu Kawempe South bantu abakola mu butalo obwo. Okwawukanako n'abavuganya ku kifo ky'entebe y'obukulembeze bw'eggwanga abaweebwa ennaku 14 okutalaga disitulikiti 46 akakiiko k'ebyokulonda bonna abavuganya ku bifo by'obubaka bwa Paalamenti kaababadde ennaku 76 zokka okutalagiramu ebitundu bye baagala okukiikirira era bano batuwadde endowooza zaabwe ku nnaku ezaabaweereddwa. Ennaku ezo tezitumala n'akamu twandibadde nga twandibadde twatandika dda. Nze ndaazi ennaku ntono naye tusobola tuzikozesa kubanga mu buli muluka twaweerebbwa ennaku 2. Nsuubira zigenda kumala kubanga buli munnamakina yenna kati amanyi era atuwulira eri aturaba. Wano akulira ekibiina ky'abavubuka abawangalira mu ghetto kiyite NRM Ghetto Structures Kalyango Shafiq alabudde abavubuka ku kaseera kano aka kampeyini okwewala okukozesebwa bannabyabufuzi abayinza okubasuula mu ntata eziyinza okubalemerera okuvuunuka. Mbakubiriza temwetaba mu mbeera ey'okukozesebwa aba politicians. Mbakubiriza okubeera nga mwenyigira mu kalulu ak'eddembe. Twewale okukozesebwa mu nkozesebwa embi kubanga bajja kuwa emitwalo ebiri tegigula bulamu bwo. Sabbiiti ewedde akakiiko k'ebyokulonda kalabula abo bonna abagenda okutandika kampeyini zaabwe olunaku olw'enkya okwewala okukozesa olulimi olusiga obukyayi nga bali ku butuuti obw'enjawulo kw'ossa okugoberera amateeka baleme kwenyola n'ebitongole eby'ebyokwerinda. Tekitegeeza nti bw'akuba oli mu campaigns nti ojja kugamba nti nze ndi candidate kati nja kuvugira ku mukono ogwa ddyo ate nga mu Uganda tumanyi tuvugira ku gwa kkono. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, agesigika.